olunaku olw'enkya minisitule y'ebyobulamu egenda kujja ebeere ng'egaba akawunga n'ebintu byonna ebyokukozesebwa mu kwalantiini eno eri abakadde abateesobola n'abalema. Buli kisise kinnoomu akubiriziddwa okubeera ng'asigala ku mulyango gwe atule kabalaza ke alinde minisitule olunaku olw'enkya egenda kujja emuleetera ebintu ebigenda omuyisa mu kwalantiini. N'olwekyo musabiddwa okusigala ku miryango gyammwe. Buli kisa ataasangibwe ku mulyango kigenda kumulya, kyakumulya bannange, naye musigale ku miryango, akawunga n'ebyokozesebwa bigenda kubatuukako. Musabiddwa mwena okusigala ku miryango gyammwe. Chairman wuno ekintu kyonna yakikubyemu sitampu, tugenda kulinda bulinzi lunaku lujje olunaku olw'enkya. Saawa zigenda kuba zikoona nnya nga buli muntu amaliziddwa okuwa byagenda okukozesa mu kwalantiini eno. Wanji mama. Gyebaleko ssebo. Kale munnange. Nawe gyebaleko. Kale ssebo. Weewulira otya kati? Bubi nnyo. Kalantiini yakuyisizza atya? Mpisiza bubi nnyo nnyo. Kibi. Naye kakati naffe tuvudde mu kitongole kya Ministry of Health, ekitongole ky'ebyobulamu. Muzze kunzijanjaba. Tukulabadde kamera akanakuyisa mu kalantiini olwo paka lwanaggwako. Bannange nga neeyanzizza. Mwebale bannange. Kale ssebo. Neeyanzizza bannange. Kale munnange. Bannange neeyanzizza nnyo. Kale ssebo. Mwebale nnyo mwebalege. N'akasabbuuni ako. Bannabale nnyo. Mwebale kuma kitundu. Kale maama. Ssebo. Mwebalire ddala maama. Kale ssebo. Kati bwe kanaggwawo munannyongera. Tujja kwongera. Naye twetulese bimala kalantiini olwo. Kale maama. Ssebo. Mukyala. Mbulidde kubagaba emmere mukyala. Mukulu gyebaleko. Kale nnyo. Naawe gyebaleko. Kale ssebo. Nnyo. Ffe tuvudde ku Ministry of Health. Wali okiwuliddeko? Ekitongole ky'ebyobulamu. Ssebo. Era nga tuleese ku mmere egenda okuyisaamu. Kalantiini kyo wali okiwuliddeko? Kalantiini kye kiseera ky'omaze nga tokola, ky'ogenda okumala nga tokola ki? Nga tokola. Kati ffe tuleese ku kamere kagenda okuyisa mu kiseera ekyo. Ssebo. Ekitundu kibalikizza kitya kalantiini. Bubi. Naye nga ffenna ng'ekitongole ky'ebyobulamu balowoozaako. Ssebo. Mukyala. Kwata ebintu bino ebiteeka mu kati tugende tabane ku balala ssebo. ennyo. Ssebo. Kati ffe tuvudde ku kitongole kya Ministry of Health, ekitongole ky'ebyobulamu, era nga tutambudde nga tugaba ku buyambi mu kitundu kino, nga tugaba kamere akanasobola okubayisa mu kalantiini. Tugabira abakadde n'abateesobola, naye ku ntina gye njogedde gwe toli mukadde ate weesuka. Weebale nnyo ekizindalo nakiwulidde ekirango jjo era omulema mulina wano. Mwali mu nju. Muleete. Ejja waali jjamu. Eyo nnyabo. Batuwa akamere nsobola okumufumbira bulungi nafuna ekyokulya. Ono zigwa mumanyi. Ono zigwa wali okaana wano kubya takisi ng'oli mulamu wale maradi. Madamu bano tetugenda kubawa mmere bayaye bulyayi. Tetugenda kumuwa mmere madamu no tetumuwa mmere bayaye bulyayi. Bano emmere ya